39 ate nga naye yajja buzi ne bamwesiga yajjira ku mafumu yali muyizi yajja n'amafumu gana gaddungu yajja n'amafumu dungu gwayize naye abantu abalisiza yabaliisa akakanja nga kalinga ake Uganda yabaliisa akakanja. Okay, njagala tuveeyo e Upanda ate tusooke tukomewo naye Upanda waviika wali firimu wali okubya amasanyu Upanda Upanda gyegali matono gyegali naye ate abamu babagaana okusanyusa abalala Upanda tebazirina mu Kampala tekyana kyawala tekyakuba nekiŋŋamba tugende waka genda okulaba nga dadi amanyi wetubeereyo mu kyalo waliwo eri embaga ezibeereyo mu kyalo obulikuagavuga abatali b'e Kampala muvemu musala wano twali ku mukolo gwani gundi yabigaana Geoffrey Lutaya yabigaana ekakuuto abasooka okulya baali bakukyalo sibe Kampala baali paka ku mbaga ze nali mbaddeko ez'amaanyi ya Geoffrey Lutaya abantu kakuuto baali paka ssaawa 5 ez'ekiro olw'omukolo gwa Sawomeka ebere yali akasiki yali gambye paka ssaawa 5 ez'ekiro ate aboogezi bayogera paka ku Meka mukolo gwali gw'amaanyi nnyo teyayawula Honorable Geoffrey Lutaya nkutumidde wamu ne maama bantu bange nyaabo nnyo emboozi ndigikunyumiza lulala kozi temunyumya life story eyokutegeka ebivulu nina ekyali kituse saagala kukinyumya gwe wali mutegesi nali omu ku bategesi wali mutegesi wali muvujirizi era nali mutegesi wa bivu nali promota yesikoze kayongo kyobolaba ensi tulwana tugitereeze nja kunyumizayo akasitole wakati wange ne Bobi Wine akeddamu ebyo byenyimba ebya music ebya promotion oiso wali promota nali promota va kuba n'abagenda ewajjajja ne boogera ebintu ebirala nga botegeka ojjuza akayongo ebyo birala ate ebyokujjuza birala nogizanyako gyennyini ate ffe tetwagendako n'oyo Kazibwe Bashiru ne tujja mu theatre nga tuli mufeka naye nga ate mulina okuzanya ku makya n'olweggulu ono gyona gwe nabazanya emizanyo tuzanyisanga emizanyo twagenda eyo e Kagoma gye basooka okutuwa theatre tuli ne Kazibwe Bashiru twali tuwandisa omuzanyo ne tugatta twali tuzanye ku siriimu ne tugatta letalo n'abagitizeri ne babyagala Kazibwe nze nga ffe ba director n'abaana ne tukwata abaana b'essomero tugenda tutandika ekintu kino tukiteeke wala okufuna theatre mu kibuga Lumbe ng'era CBC theatre nga department eyo ye Kazibwe tutrainingira wano tutrainingira Bwayise balaye Bwayise we bagitanga batya anzenwa balaye Bwayise y'amaanyi togimanyi gojeko Lions waliwo ebbala endala yali eno mu Mbirizi nga gye tutrainingira naye amawulire gennyinza okukuwa twakola shows alinga 5 naye nga ffe naye nga teri kimenya mu show kuzanya ya ku 8 paka ku 1 nga temuli bantu naye nga temulina n'okudda ku 1 paka ku 9 wasinganga okumenya awoka omuntu aba avudde wala Kayongo kakati ng'oline Kazibwe zu batuwadde holo Kazibwe yagimanyi yali Kagoma ku 5 Kawempe ku 5 bagituwadde mwe tugenda okuzanyira bagituwa tuli bakuzanya ku Sunday naye nga ku Saturday waliyo Mathias Walukaga twasanga yabakubye omuziki nga bonna bakazuuka bali mu holo ab'ekyalo naye nga ate ffe tuzze mu bazanyira ku 8 twatandika beebase ne tumala nga beebase nga babadde mu Walukaga era Walukaga nga nti musajja gwe watukuba mu katemba watuuka nga Walukaga ekyalo ky'e Kawempe yakiwambadde naye kati okuzanya okyabijjukira ebyokuzanya ndi muwandiisi era nabasuubiza okubawandiikirayo gumu oguli ku bino ebyokusuula gavumenti
kyobalaba yeri ensi ya Upanda erimu balimongo okitegedde ntegedde wa kakati Waiswa munaye njagala nakumbuza bado akampuleko sokubuze anti bali njagala tuyingire mu seteserezo yainga nedda kansoke njogere ku nsonga eno bannange Bannayuganda twafuna ekizibu bwe bawamba kano Dr. Kizza Besigye ne bamuwamba okuva e Kenya mu bintu paka n'olwaleero ebitategeerekeka kubanga ekyamazima amateeka ga Uganda tegakola Kenya n'amateeka ge Kenya tegakola Uganda ekikulaga gwe Munnayuganda ekyamangu ennyo nti oyo we Kenya bamuganye okuwoleza mu Uganda nti amateeka tegafaana naye ate bavunaana omuntu eyabadde Kenya okumuvunaana ebye Kenya oba ntegeerekese kadde mwako nkafuni bulungi amateeka ga Uganda tegafaanana naga Kenya naye ekyo era ekinayamba Munnayuganda yenna awuliriza Alex Waiso okwongera nti ensonga eno ogitegeera bukalamu Martha Karua eyali running mate wa Raila Amolo Odinga nga yaliko Minister wa Justice and Constitutional Affairs mu government ye Kenya akugamba nti azze wano nga munnamateeka nga muki nga mu East Africa tulinamu ne East African Courts of Judicature balooya bonna gye batambulira ne bagenda ne bakola ki naye tannaweebwa lukusa oba alina okufuna olukusa okuwolereza omuntu yenna mu Uganda ne waba muna Kenya. Kaakati kiba kya buswavu eri gavumenti, kiba kya bwewusa eri gavumenti, kiba kya bujinga eri gavumenti okukyajinga omusibe eyaddiza emisango e Kenya. Bw'abanga looye yasoma amateeka e Kenya takkirizibwa ng'ate amateeka ge tusoma Kenya, Tanzania, Uganda, Southern Sudan, Rwanda teyali kuba Rwanda yali francophone. Francophone zeze ensi ezaali zafugibwa Abafalansa n'Ababirigi side eyo. Kati abo bo be baba moving ebintu mu ngeri endala, ffe tuli ba right bo bali ba left. Nti bo enkola yaabwe ndala eringa ya America oba ya Abafalansa bo ba left, ffe tuli ba right. Okay? Yeah. Kakati ezo ensi zo zaali zigoberera amateeka ag'Abafalansa kuba mu Bufalansa kasitaba kuteebereza the burden of proof ebeera ku ggwe gwe bateebereza tebakwateebereza. Ate mu mateeka ga Uganda the burden of proof mu criminal beyond reasonable doubt erina kuprovingibwa ono gwe wawaabidde gwawaaba gwoleeta obujulizi. Ampuliriza njagala wano mwawulewo nnyo francophone ne anglophone. Anglophone ye Commonwealth ebya abaali mu matwale ga Bungereza. Kati Kenya amateeka gekola ga common law, Commonwealth gafaananira ddala n'amateeka gaki ga Uganda. Ebiyinza okwawukanamu yengaba y'ebibonerezo oba ensi ezimu okuba mu precedents ez'enjawulo. Kino nno kinaabuuka ne kigenda paka Accra, Ghana, kinaabuuka ne kigenda paka mu ensi zonna ze mulaba mu Commonwealth oba ensi ezaali zifugiddwako eggwanga lya Bungereza litambuza amateeka ge gamu. Naye mu Uganda looya takkirizibwa kuva Kenya najja n'awoza mu Uganda nga tafunye lukusa kubanga kye tuyita jurisdiction. Mu mateeka eryo kye bayita jurisdiction. Kyova olaba Ow'Emakindye ng'obbye enkoko tebakukyajingira ate jjinja bakutwala wa Makindye kubanga obuvunaanyizibwa bwa kooti ne discipline n'obuyinza bulina okukoma okusinziira woba waddiza omusango. Kati bw'obanga omubbi Ow'Emakindye tasobola kuwozesebwa jjinja ate ojja otya omusibe Kenya omuleete e Kampala. Bannayuganda bampuliriza nati Waiswa fine ono musibe ali Kenya naye
emivuyo gyayagala okukola ayagala gikola ku Uganda anti ali Kenya anti emivuyo ayagala gikola ku Uganda anti kati Kenya yeyina okumuvunaana ate era tomuvunaana egyo tomuvunaana ebyo omuvunaana espionage nvunaana ki espionage kiki okugenda nakola ebyekikese ebyekikugu mu nsi endala ng'abikola kweno oba okuguza ensi endala ne toyinza gamba nti kakati for example singa ngenda nagamba abantu singa Dr. Kanokiza Besigye nga bwe yavaayo nga tasasudde woteeri gavumenti yawano esobola osasula woteeri yawali oba basobola omuvunaana nti tewasasula woteeri katukuvunaane Munnayuganda mpuliriza emisango gya treason egiri mu magye egiri mu kuwozebwa mu nsi yonna egimanyiddwa nammwe egy'abakoni gyali referred to wano by creation of court efugibwa amateeka ga ICC saaga Uganda kadde mwakonkafune bulungi ba omwen okuba nti babasalira n'abalala nti bajja wano aba ICC olw'okubanga cost na biki n'abajulizi na biki kyajja mu wisdom y'abatwala ICC nti emisango egyo bagiweereze giwozebwe wano ku jurisdiction wejazidizibwa kati olwaleero nakyemalira ne banne kiryowa kiwanuka n'obuswavu Owinyi Dollo n'okutaputa n'okukulembera bubi judiciary Besigye ali mu court martial nga waliwo ne ruling ekugamba nti omuntu nga civilian tagendenga mu court martial ekyo tuzze tukiyimba ebbanga lyonna nga twogera ku baana abaffe abakwatibwa nga tulifaringa ku musango gwa Kabaziruka and submissions of the same have been made to the Supreme Court naye omusajja gwe bayita Owinyi Dollo omusajja gwe bayita ani Owinyi Dollo alowooza president leero alambuludde bulungi omwagala w'abantu Kyagulanyi Ssentamu agambye nti Owinyi Dollo ojja kulowooza nti it is our appeal but you might have that pill one day ebintu ebimu bye tukola munnange Kayongo tebirabikira muffe oluusi tebirabikira mu baana baffe naye ate Katonda asobola okubiwa omukisa ne birabikira ku bazzukulu baffe tulina okukola obulungi ninako enjagalo njiri waliso ogambye nti bino byonna bikolebwa Besigye n'awozesebwa mu kooti y'amagye ng'ate yali talina kuwozesebwa mu magye mu kooti eyo naye ate bamusanga n'emmundu okusinziira ku byamusangibwa nabyo kanti nkubuuzizza nti Kayongo bw'ova wano n'ogenda obba enkoko e Kenya bakuvunaana wano mu Uganda nti lwaki wabba enkoko e Kenya era omusango bayinza okuvunaana nti lwaki watuswaza n'ogenda e Kenya n'olya enkoko ng'oli munnauganda n'otasasula gwe gukago bayinza okuleetera naye okuvunaana okusala amagezi n'ogiri eri Sebagalala seya bwe bamala okumukwatira mu Amerika yayagala gyawoleze wano nekirema era bannamateeka abawana bagenda okuyambako banaava bava wano kubanga omusango w'oguddizayo bakuvunaanira naye kati wano waliwo enkola y'amateeka ne Kenya tekiyamba nti kati n'obukulembeze obuliyo bwe butyo bwe bufaanana naye kyolina okumanya kubanga e Kenya we watu abasinga okuba developed mu East Africa Kenya Tanzania kyangu nnyo Munnayuganda okutranzactiringira enkiiko zonna e Kenya ffenna tugende Kenya saagala na Bannayuganda mbalimbe n'enkyanyiza okuba ndi Kenya kubanga enkiiko ez'abantu abatagala kujja wantu wano bantu bangi nnyo abatagala kujja mu Uganda awantu awangu okukolera enkiiko Kenya kakati nakyemala yagala jjewo ekyo ekyokubiri omuntu yenna okusaba obubudamu mu nsi endala si musango oba okwebudamya mu nsi endala si musango wano Uganda yesinga barefugi buli lunaku bayingiza so si musango oli takikusiigira nga musango kya buswavu nnyo naye wakati ng'ebyo byonna mbyogedde bannange nze Alex Waiso Mufumbi waliwo abantu ababuusabuusa
abilities zange kadde mwako nkafuni bulungi waliwo abantu ababusabusa abilities zange ate munange mbasaasira omanyi nti Kayongo nze siwandiika nenti simanyi kuwandiika zinali president wa Writers Club nali boss wa Kazibe Bashir kusomero mu Writers Club nali president wa Writers Club over how many years ago so many years ago, over 15 years ago. Nga ndi mu kulembeze mu bawandika. So manyi okuwandiika ate nkikubulira. Era bwe mpandiika buli omu abajaga nti kawandiise. Nesiwandiika kubanga ne obuvunaanyizibwa nga saagala nsooke kwewa bungi wadde ngenda kutandika okuwandiika. Kakati waliwo abantu abavaayo buli kiseera nga baagala okumpita mu ntalo. Entalo nzimanyi okuzirwana naye neewaza ennwana. Nze nnwana lutalo lwakujjako Museveni. Ate sifaayo muntu ayagala kufuuka class monitor wange. Bw'oba oyagala beera my class monitor nga gwe supervisinga osobola okyekolera eyo gy'okyekolera nebeera ne limits. Have limits. Ani yakutawanyiza? Kakati waliwo abantu abawandiisa ekiwandiiko kitambudde mu WhatsApp groups. Of course kati ennaku zino waayiswa naye aliko omuwendo. Batuuleyo mu bukiiko nti basobole okwaŋŋanga. Okwanganga weapon. Olesako wayagandira okwanganga weapon. Ne weapon empagalo jiremba. Banange zino kankubulire. Nze Alex Oyesa Mufumbire. Obuvumu bwange n'obugumu bwange tewaliwo muntu yenna nze mu lutalo lwange ne Museveni ayinza kumpugula. Kakati bagezaako okukoleetinga akatalo wakati wa NUP n'abalwanyi abalala. Era bawandiise nga banteekako nti nze nawandiise oba nze nagambye. Nze buli bwe njogera kyenjogera abantu bakiwuliriza emirundi egisuka 10. Okunoonyaamu ekikyamu, okunoonyaamu okulabisa, okunoonyaamu okunafuya. Naye tubadde consistent ebbanga lino lyonna because we are on a mission. Ate kye najja okukola nkimanyi. Mweno program twandibadde tulangiramu abantu abalala ebintu byabwe, but we don't. Kuba tulina mission. Tulina mission. Ate mission gye tuliko teriiko kuffe abagiriko. Mission gye tuliko teriiko avugirira. That's the list of what we should. Mission gye tuliko teriiko buwaze. Eri voluntary. Kintu kwewayo. Ate ffe tugikoze nga tetuli we tuli kati. Kati ate webanga naye ina newe tutuusiza tuwulirwa golooza ffe tetwesiima. Kakati abanafu batula mu nkiiko ne bawandiika. Njagadde nkyogereko nkibabulire nti mbiraba. Mweno program bwe twagikola bavaayo ne bawandiika. Ate mbamanyi bonna mbamanyi. They are dwarfs. They are empty dwarfs. I have beaten them all their lives. Mbadde mbabiitinga. Nze abantu abanwana buli bwe mbasanga mbawangudde obulamu bwange bwonna nakati abali awo bolaba bali mu higi haga. So bawandiika ku by'obwakabaka. Nga program tugikoze wano. Era ne baagala bakyongereyo. Kati balina kye bawandiise kye babadde batambuza nga bagamba nti nze nagambye ebigambo bingi nnyo ku retired Dr. Kano Kizza Besigye ali mu komera. Siri nnyo mujega kutuuka awo. Ekyokubiri tebamanyi nkolagana yange na Besigye. Era mbasaasira kivula ngaye nti bwe bandaba tebantegeera we balina kunwanisiza. Tebakootinze gye wayogeredde. Tebasobola kwotinga bakiwandiika ne bakiwa nekitambula kuba bali ku kiri nti ekiyita mu matu era kirina kikigenda nga kikoze ki nga kyonoonye. Naye nze ogenda kwonoona ki? My mission is clear. Our formidability is clear. Ate nze nafu Katonda yanyamba. Nali nnwana nga siina team. Nze nwanisiza Museveni for a long time. I'm a lone player. I'm a lone voice. Kati nina team. Nina bana Uganda.
nina generational leader, nina ne team, nina abantu bentambuza nabo nga bebaliko nga byetuliko bebakola ki. So aba inviting to write, we are going to write starting next year. Kuba bintu tubireta mu phases, we are equipped enough. A weapon is supposed to be lethal, brutal, but also sometimes humorous as it is ending its targets. So fetuli formidable. Njagala okukakasaba na Uganda ate nze munaye Katonda mwebaza kubanga guno omwaka gubadde muzibu nnyo gyendi nnyo naye ate tugumazeko nga tugumazeko mu kitiibwa nga tumugumazeko nga tugulumiza Katonda. So we hope for the best next year because lino koona lyetuwese liribaddemu okusomoozebwa Kayongo. Nina akantu kenjagala nzigire waiso akantu ako bw'okyogedde kinkutteko abo abasazeewo kwanganga weapon ani abavujirira nakyemalira ate kati babavujirira nti nze njogera gavumenti Kayongo awaira iwako bonna abantu balo ate babali omanyi buli omu agenda aweso kati musobola yamukuba bali kubiri tinayaga nayendanga ne taata wa Kyentebe bye balimu tinamumanyanga edda wo wali omumanyi. So propaganda oyo ati bo bagamba bakumanyi ate kati gwe wali gwe wonaabirawo okalira kanzije katuni. Tangasa ebiroto bya famire yo ne Star Times Solar. Solar ne gira kamatala ag'obwerere. TV geriko Star Times kabakusasulidde emyaka 2 byonna ku mitwalo 5 buli mwezi. Kyalira ettabi lya Star Times oba erya Centenary Bank lyonna okwewandiisa okufuna Star Times Solar. Solar ne girako eryandalika bejja garanti ya myaka 2 ng'era esoboka eri buli omu n'ensasula yaayo nyangu ddala. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 2 noti 1.7 oba noti 3.7 7.6 oba noti 8 noti 2 noti 555 oba kabuno bukutusibwako Star Times Solar nga bali wamu ne Centenary Bank. Centenary Bank erungamizibwa banka enkulu ya Uganda. Sente z'abakasitoma zikumibwa Deposit Protection Fund paka ku bukadde 10. Hijja yemu ku mpagi enzito n'olwekyo yeetaaga ekitongole ekitegeera enkwata y'abalamazi mu kubatambuza n'obbabudaabuda. Firdaus Hajji and Umrah Services Limited tutegeeza abantu mwenna abanaalamaga omwaka guno nti program za hijja ne umrah zaggwa dda. Tukyalireko ku ofiisi zaffe ezisangibwa e Nakasero okuliraana Steel and Tube oba otukubireko ku 0778 64 91 66 oba ku 0703 89 823. Jjukira nti ffe bakasangwawo era bategeera ensonga ya hijja. Firdaus Hijja and Umrah Services e Nakasero. Uganda Muslim Supreme Council egenda kujaganya emyaka 5 okuva mu 1972 lino nno ligenda kubasanyu nga Haji Hajati Shekati abaana ng'abasiraamu bonna bali mu kujaganya Kolo Independence Grounds nga 12 Desemba 2024. Mufuni wa Uganda Sheikh Shaban Ramadan Mubaje National Chairman wamu n'abakulembeze b'Obuyisiraamu babayita bujekusanyukire wamu e Kolo Independence Grounds. Uganda Muslim Supreme Council ejaganya emyaka 5 mulimu okujaganya okuzimba omuzikiti okujasiza obunene mu Eastern Central Africa, amasomero, amalwaliro, TV, radio, circles, interreligious council, women council n'ebirala bingi.